Catholic Church yonna mu Uganda olw'okuviibwako mukwano gwaffe mukwano gwammwe Bishop Baharagate eyakola emirimu emingi ennyo gye tujjanga okumujjukirako naddala emirimu egikwata ku byenjigiriza mu ggwanga lyaffe Uganda. Tujja kubasaba ffenna tumusabire atutwale mu maaso emirimu emirungi egyo gye yatukolamu. Kadde wange Ssaabasumba nange neegatta ku abo abakukulisizza edda okutuuka ku mazuukira g'omwaka guno kukulisa okuyita mu wiiki entukuvu ate era ne nkwebaza olw'omulimu gw'otukozeemu naddala mu kiseera kino eky'ekisiibo kiseera kya wiiki entukuvu. Nze nga minisita akwatibwako ensonga nabadde musanyufu era ndi musanyufu waba nsomesa mbadde mbakyekingako ennaku ezo bakulaga nti kumpi buli ssomero nga lirina puroguramu ey'okuteekateeka abayizi okubeera nga baserebulatinga Easter y'omwaka guno ng'ate bateekebwa okwo kubadde muggwe Ssaabasumba bannaddiini n'abantu ba Katonda bangi nnyo tweyanziza tweyanzeege. Ffe essaala eyaffe ery'emu nga tukuza amazuukira g'omwaka guno nti ebirungi Mukama byatuwadde mu budde obw'ekisiibo eby'omwoyo n'eby'omubiri bye tufunye tugende nabyo mu maaso ate tubyongeremu bwongezi n'amaanyi. Nsuubira tubadde tusaba kumpi buli bbanga okusaba tukwongeremu amaanyi kuba ensi yaffe yeetaaga okusabirwa naffe twetaaga okusabirwa. Tukole ebikolwa ebirungi okufa ku bannaffe twongere okunyweza enkola bulungi bwansi omutima gwa bulungi bwansi kubanga mulaba Kristo ono eyakomereddwa ku musaalaba yatufiiriridde lwa bulungi bwaffe lwa bulungi bwansi okubeera nga tukuza Ppaasika olwaleero kireme ate kugamba nti yenkomerero ya buli tubadde tukola twongere bwongezi mu maaso. Mukadde wange Ssaabasumba ebigambo Bannayuganda Ppaasika y'omulundi guno etuukidde mu kiseera Bannayuganda nga balina ebigambo bingi bye baagala okuwulira. Muwulidde Oweekitiibwa Katikkiro ng'asunsula byasunsudde n'abalala bandyagadde okusunsula mu ngeri zaabwe. Naye nze olwaleero ne mu ngeri gezaako okutaasa obudde njagadde njogere ku nsonga bbiri zokka ezizze ennyo era ndowooza Bannayuganda bangi ze bandyagadde okuwulira. Bukenuzi oba bubbi si kyekyo. Ensonga ey'okubiri gyenjagala okwogerako y'ensonga y'obwavu kubanga naye ennaku zino etufuukidde ekigambo kantandikiraawo. Bannayuganda ate naddala mu basajja bantu ba Katonda aba Kristo obwavu teri abwagala njagala ffenna tubukyawe. Gavumenti yammwe gavumenti yaffe malirivu okulaba nga twegatta wamu ffenna okulaba nga tugoba obwavu mu maka gaffe. Gavumenti erina puroguramu eziwerako nnyingi ezitunatusobozesa okugoba obwavu mu maka gaffe ne mu nsi yaffe. Nze mbakubira mulanga tuveeyo ffenna tukunga abantu baffe benyigire mu puroguramu za gavumenti ez'okugoba obwavu nnyingi. Waliwo emyoga, waliwo parish development model, millions zigenda mu miruka naye abantu baffe bangi bazitunuulira kyamuli tebitukwatako. Lino badde babagamba nti sente zijja kujja kati zino zazze ewaffe zatuuse dda ku akawunti z'abantu. Twetaaga ffenna okukolera awamu okulaba nga abantu bakozesa ssente ezo okulaba nga beegobako obwavu.
bw'ogenda okutunuulira programs ez'okugoba obwavu nnyingi kajogene ku education tugamba nti mu kugoba obwavu buli omu ateekeddwa okuba ng'asomye oba ng'asomesezza abaana. Tulina programu ya UPE mukatuli kyampuliriza Museveni sidde muki musiraamu buvunaanyizibwa waffe okulaba nti buli mwana ali mu kitundu kyo oba mu makaago agenda mu ssomero bigamu ku magezi ag'okuva mu bwavu ate agenda mu ssomero nga tutagenda kugobwa. Gavumenti yaffe eno sente zibayita za school fees yaziweereza dda mu masomero gaffe aga ga UPE USE. Era neebaza abakulembeze bangi abafuddeyo okulaba nga abaana tebakyagobwa mu masomero gaabwe naye ate nga waliwo osanga wadde gavumenti eweereza ssente egamba terigoba baana ng'akulira akakiiko akafuga essomero eryo nga Ssaabakristu naye nga abaana bakeera bagoba buli lunaku. Gavumenti ssente z'ebigezo ezisasudde kati tugenda kuwandiisa abaana bagenda okukola ebigezo bya P7 senior 4 senior 6 gavumenti ssente yazitaddeyo dda naye jakeera ku makya nga ne chairman wa board chairman wa management committee alina sapula ennungi ennene eddala obulungi nga bagoba abaana lwa ssente za bigezo. Bassebo ne bannyabo tugenze tulina kati ku university abaana bwe tuweerera naye tulina ne scholarships nnyingi ezo nzibabuulira buli bbanga. Aba Algeria batuwadde 500,000 Russia etuwadde ensente azituwadde twadvertise message ngibawadde naye mmwe bangi temunaba na kusaba ku scholarships ezo. Nabagamba nti mugende ku website yaffe Ministry of Education message tuzitadde kumpi buli wantu ne mugamba nti bya bulimba bya gavumenti byaki. Bassebo ne bannyabo ekigambo ky'obwavu tunaabugoba mu nsi yaffe ffenna tulina kukolera wamu.